Okuwambibwa kw'omukulembeze w'ekibiina ki PFF Ssaalongo Erias Lukwago kwaleetawo akayuuguumo mu by'obufuzi bya Uganda. Abantu ne batandika okweraliikirira nga tebamanyi agenda kuddako kuwambibwa. Embeera eno oyinza okugamba nti ewaliriza Banabyabufuzi bano okuva mu bibiina eby'enjawulo ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okukuŋŋaana okutema empenda okusobola okukolera awamu okweng'anga embeera eri mu ggwanga mu kaseera kano. May we speak and represent the tears of many that are crying in this nation. Nga bakulembeddwamu ekibiina ki PFF, omumyuka wa pulezidenti wa PFF mu Buganda Dr. Lulume Bayiga Ssaalongo wano wasinzidde n'aweera nti okufa n'obutanyagwa bamalirivu okulwanyisa obwannantagambwako obuli mu bamu ku bakulembeze abalina obuyinza mu ggwanga lino. Era nga basobola n'otuliisa sapatu, basobola n'otwambaza pampa abantu abakulu, basobola n'otukuba emiggo n'otuwandulira amalusu n'otufukira mu mmere gye tugenda okulya n'okutuwa obutwa n'okututta byonna babisobola. Naye tuli wano in solidarity okubategeeza tuli beeteefuteefu okubawakanya nga tuyimiridde era tujja kgenda mu maaso n'okukola omulimu ogwo. Bayiga akuutidde bannayuganda bonna baleme kutya olw'ebigenda mu maaso mu kiseera kino, wabula baveeyo bavumirire ensonga zonna enkyamu ezikolebwa abantu abamu ewatali kubikkirira. Tuli wano okukoowoola bannayuganda bonna Katonda beeyawo obuyinza mu ngeri zaabwe zonna, basobola okubeera mu business community, basobola okubeera mu ddiini zaffe ez'enjawulo, basobola okubeera mu abakulembeze ab'ennono, basobola okubeera bannakatemba, boogere n'eddoboozi ery'omwanguka nti Uganda yaffe ffenna tetugenda kutya kwaŋŋanga muntu yenna ajja kumala kututta kutumalawo, tetugenda kukkiriza kutuulibwako nga tutudde. Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya agamba nti embeera eno tebasobola kujaŋŋanga bokka, bannaddiini n'abakulembeze abalala balina okubayambako kubanga eddoboozi lyabwe lya njawulo nga lisobola okuwulirwa abantu abawera. Mwegatte ku nsonga eno kubanga kati eno ensonga we bituuse yakukolera wamu. Muze mukiraba abasebo ne banyabo ne guno omwaka gwokka bw'oba ogutunuulidde bageze ne bakwata ku basuubuzi ne bagoba abantu bo kye bayita entobazi ate nga abagaga tebabakwatako ne bagira buli omu bagenda bamukwatako. Kitegeeza ki ekyo nti naawe gwe batanatuukako bw'obeera kyesirikidde naawe anytime bajja kutuukako. Alisa Alaso ow'ekibiina ki anti ayambalidde poliisi n'ekitongole ky'essiga eddamuzi olw'okuyambako abantu abamaliridde okusaanyizaawo ddala enkola z'amateeka mu ggwanga kyokka nga be balina okutaatira ssemateeka obutatyoboolwa. That Erias Lukwago is a practicing lawyer. He was abducted, and then they are using institutions, the police, the judiciary, courts of law, to sanitize evil. We are here to tell the institutions of governance in this country that they should do what is expected of them. Abamu ku bannabyabufuzi abalala babadde mu nsisinkano eno kubaddeko Jim Akena, pulezidenti wa UPC Hassan Caps Fungaro, kuva mu FDC Moses Bujirwa wa Common Man's Party, Pasco Amuriat wa DF n'abalala nga bakkaanyizza nti bakukyaliragananga ku bitebe byabwe eby'enjawulo okwongera okunyweza obwa Sseruganda nga bwe bateese ekyokukola okwaŋŋanga embeera batadde mu kutya. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.